Bannakibiina ky'NUP olwaleero batandise okusunsula bammemba abeegwanyiza okukwatira ekibiina kino kaadi mu bifo eby'enjawulo mu kalulu ka bonna ak'omwaka ogujja. Obwedda buli atuuka ng'ateekebwateekebwa n'okusoyezebwa ebibuuzo okulabira ddala obanga yagwanidde okuweebwa kaadi okukiikirira ekibiina. Mu basunsuddwa olwaleero kubaddeko bakansalira nga batandikidde mu Ggombolola okuli Lubaga North, Kawempe South ne Nakawa West era obwedda mbayita omu ku omu. Kyokka waliwo abamu ku bakansala abeemulugunyiza olw'akakiiko akasunsula ate okuba nti ne mu bo mulimu abeesimbyewo era abamu bategeezezza nti singa tebaweebwa kaadi si baakukkiriza n'ebinaaba bisaliddwawo nga bakwesimbawo bwannamunigina. Kujja Mary Sewufu ng'ate komishona ku kakiiko akalondesa mu pati ate nga yavunaanyizibwa ku Buganda Region era y'omu ku ttiimu egenda ovetinga bakandidenti okulondako ani agwanidde okufuna flag eyo. Sekiro kyo nkivumirira. Ebbanga lyonna n'olw'omukaaga twali nayo meeting n'atukakasa nti si candidate. Naye ate bwe tutuuse wano okusoma ba candidate abeesimbye ku kifo kya Lord Councillor mu Nakawa wano. Ate y'omu ku bo Mwami Sebufu John Mere kati awo ffe nga abali mu kitundu ekyo ne tulaba nti process si y'amazima na bwenkanya. Abamu ku betwogeddeko nabo bategeezezza nti okusunsula kutambudde bulungi nga balindiridde kufuna kaadi. Nina essuubi nti kaadi njina kuba ebibuuzo bye bambuuza luli okufuna kaadi gye ndiko kati nti mbakiikirira era bye bibuuzo ebimu bambuuzizza. Nkikakasa singa abeesinga ku ebyo mbanja kubanga nfuna opportunity efuna flaga ku kifo kino Ssebo. Ndi mweteefuteefu era ndi mumalirivu era mbakakasa nti nze omu ku abo abagenda okukiikirira ekibiina kya National Unity Platform mu kalulu ka bonna 2026. Kyokka amyuka omwogezi w'NUP Waiswa Mufumbiro agambye nti okusunsula kutandise bulungi era abantu bonna bagenda kusunsulwa olwo balondeko abagwanidde okuweebwa kaadi. Bayite mu kakuŋŋunta kano katunuulira omuntu ng'oggyeko abantu be bakulowoozaako kakutunuulira gwe ng'omuntu oyimiridde ku nsonga z'ekibiina era eyo mu kumanya ekibiina kyo n'okumanya obuvunaanyizibwa bw'abantu baffe abanyigirizibwa n'obuvunaanyizibwa bw'osaba okwetikka ovaayo ne makisi ameka 4 bw'ovaayo 8 olwo ate ne tugenda mu bantu amaanyi g'abantu ne galeeta makisi 6. Agambye nti bakizuula nga waliwo abamu ku bannakibiina abalya mu lulime ne mu luzise nga kati babalindidde awo babannyonnyole. Kuba tulinayo abantu nga bakansala twali twabawa kaadi yaffe ne bagenda ne bakiika ne balonda sipiika nga w'NRM ate nga bakomyewo era ne basaba tiketi wano mu vetting bwe bannyonnyola. Tulinayo abantu abagenda eggaluga twabalindira mu koona wano mu vetting. David Tamale yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.